Omuwendo gw'abantu abakyalina obwesige mu kkooti mu Uganda buli lukya gweyongera okukendeera nga kati abantu ebitundu 9 ku buli 100 tebakyagenda mu kkooti nga bamu basalawo ensonga zaabwe okuzimalira wabweru wa kkooti okusinziira kwa lipoota y'essiga eddamuzi ey'omwaka oguwedde 2025. Emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi nti lumaliriza okunoonyereza naye ne bamala emyaka emirala ng'esatu. Olw'embeera eno essiga eddamuzi erya Uganda wamu n'amawanga amalala agali ku lukalu lwa Afrika basazeewo okwongera amaanyi mu nkola ey'okukkaanyisa abantu wabweru wa kkooti nga bayita mu nkola etuumiddwa Gumuduzola, nga bano batandise okubangula abalamuzi okuva amawanga gano okuli Uganda, Kenya, Tanzania n'abalala ng'olukuŋŋaana luno lwakumala ennaku 5 wano mu Kampala. Bw'abadde mu kuggulawo olukuŋŋaana luno, Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija agamba nti kkooti tezigonjoola nkaayana wabula zisala busazi Emisango, kyagamba nti kigenda kuteekawo enkolagana ennungi eri abantu ku byalo gye bawangaalira. That is why when a High Court judge hands over a decision, the first person says, I would appeal. Why? Because even when you have decided as a court, someone feels the thing. You know, the dispute has not been resolved. But when it's ADR, you have all agreed and signed the consent. This will never go beyond that stage. Dr. Zeija ategeezezza nti baagala ng'omuntu tanagenda mu kkooti asooka ayitire mu nkola ey'okukkaanya n'oyo gwagugulana naye okwewala embeera ey'okumala ebiseera mu kkooti. However, in some divisions, like the family division, we have made it mandatory that every case must go through mediation. I think the division took that decision under the division and has yielded the results. President will give them an award for the best performing division. Why? Because the many of the cases have been solved under mediation. Minisita Semateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao asabye bannamateeka okujjumbira enkola eno ebayambeko okukola ku misango emingi. Wabaawo akavuyo ng'abantu bali mu nkaayana balooya mwe baliira naye nga Chief Justice bw'ayogedde balooya balina okumanya nti ne mu kino ekya ADR mulimu sente kubanga ojja kukola emirimu mingi nga keesi ezo zimaliriza mu budde naye oyinza okusikulwawo myaka 20 oli ku musango gumu okumaliriza. Mao ategeezezza nti enkola eno yakuyambako ne bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka awatali kuyiwa musaayi. Kati tulina olutalo lwa Iran. Eyo ye example esingira ddala kati ya ADR. Osobola okusuula bomu zonna naye nga byonna nga biwedde mulina okutuula wansi mukaanye ebiri e Gaza. Naffe wano mu Uganda oluusi bwe tuva mu kalulu wabaawo okutakaanya. Bannabyabufuzi nabo balina okukaanya ku muntu gwe bakkiririzaamu abatuuze bamalewo enkaayana. Olukuŋŋaana luno lwakumala ennaku 5 nga lwetabiddwamu abalamuzi ab'enjawulo ku lukalu lwa Afrika. Zubairi Lwalira ne Moses Jjonjo, BBS Terefayina.